tugenda kuba tusobola okoleka ekyatulese olwaleero. I gotta grab some stuff and get out to this. Yes, gambye obulango tugenda kuba tusobola okoleka ekyatulese olwaleero. What are you doing? Kano bakayise the gunman. Bakayise the gunman. You are the designated trigger, Jim. Wow. Tugenda sisikanamu abazanyi nga bwe nagamba bangi ng'ate kagenda kubeera kasufu nnyo kamala. Ye lwayise tukuba akamwa akalongo katubwekamu Tell me. We thought we tusobole okolekera sinema, work out that. tusobole okoleka ekyatulese. They always worried to Ya bakayise the gunman. the past, my friend. Kano bakayise the gunman. Of the horror we created. It never happened. That's the way you want to play it? Me? You did your part, I did mine. We all found a way to justify it. Keep your eyes open, my friend. It's the ones who aren't after you that do you in the end. What's going on, Jim? The company's clearing house. You have to expose him. It's the one shot you got. I recorded everything. I'm gonna throw it out where the world can see it. Really? Really? Jim, we have a surprise for you. She's a remarkable woman, Jim. Remarkable. I gotta go, Stan. Do you hear me? I got to go. Let the real fun begin! Yes, bakayise the gunman. Bw'omanyanga nti kafulumye tolwa tosiba zikweya Kill you for something. otandikirawo ng'obudde bukyali. Ate mu Vijay Juniors Productions lw'ojja osobola okanyonyoka n'okanyumirwa. I can see the company's perspective. Bakayise the gunman. Real threat on the table. Wow. And nothing left to talk about. Kufa bakula kwennyini. Bakayise the gunman. Aya. Yes, mukasi akantulekedde ekyatuleseewo olwaleero. Oba nagamba Salaba Vijay Junior nga bulijjo. Era nga tulekedde kasimba nagamba buno babuyita bu fantasy movie. Ebiseera ebisinga butandika ku myaka 13 n'okweyongerayo. Bubeera bu family movie nga busufu nnyo kamala. Nga bagamba kyamaayi mu Thailand gye tutandikidde mu kaseera kano kennyini. Waliwo ekifo ekimu kye twatandikiramu ekyali kijjuddeko nga buno ngamba nti ebintu enkola enkadde kiringa ekikwagana ku byobuwangwa gasseko n'ebisigadde. Era mu kaseera kano Alamu yali evuga nga kiraga nti waliwo ekitali mu butuufu mu ndeeno ekyakuŋŋanya b'ofiisa ne bakwatikibwa ne bajja erudda. Gara weekanye n'onsonyi waliwo olwoli yakwatikibwa n'afulumayo alina omukyali sirabika omukyali lubuto bakwatikibwa ne bajja erudda kujja basisiika n'akamotoka. Lubuto luli lutya? Nono kirabika ekyali kijjeko Alamu bano kirabika baali balina kye babbye. Omuto n'abalaga nti abatinkudde ttinku be bali abagenda ale b'ofiisa ne bakwatikibwa ne bajja misinde. Why? Ndowooza bwe bituse ka tulina otandika olwo n'akwatikibwa n'ajja erudda. B'ofiisa bagenda okujja ng'ono asimbudde katwanga. Wow. Balina kye bava okubba eyo munda kibbuda. Ono yagamba tofaayo tugenda baluzi nga lisi mu dakiika 15 kono si kyekyo. Just okusiira gwe tugenda okusiikana tuyinza otuukawo leeti. Atofaayo. Bajja. Ayina bo tebafaayo bagenda maaso n'okuwaya. Balinga abatogobebwa poliisi. Kya poliisi ekibajjeeko kudduka kwegamba kugenda. After this job, we'll take some time off. Ono yagamba nti oluvannyuma lw'omulimu guno ndowooza tujja takinga some time off. Baatuuka ebbali ne babaako gye bayigira nga bagamba entertainment Raindance mpozi ng'ogasseko OK entertainment bakutuusaako sima gye twolekedde 16 seconds. kitutte seconds 16 tuli kikerezo okimanyi ekyo jangu gwe baakwatikuba ne bayitawo kwe kujja mpola mpola. Kasema bakayise the Hunters tugenda kanyonyoka nga bagamba Robbie Amell genda kuba mu sima gye twolekedde Alex Vaga takabuzeemu Kenan Tracy bonna mu sinema eno nga bagamba Kila Cravrel wabula Michelle Forbes Victor Gaba balaba Alias John Bachani ne Jason Knight Brent Belke Lisa Robinson yakakatagata. You want some? Yeah. Uyagala nkweko ne seetaaga. She is late. Okimanyi si omukyawo naali kikerezi. We hardly know her.
ate tumanyi kiri awo Name about you nange kinandibadde njogera ku was mmwe being followed. And were you? badde nyina okakasa mbu sigobererwa kono obadde ogobererwa nti nedda Were we? naffe tubadde tugobererwa Yes. okay Acquired it 3 days ago. onagamba nti eno mapu yagifuna nnaku 3 eziyise emabega We don't have it. We acquired this naffe kino 2 days ago. tukifunye ennaku 2 eziyise emabega okay The light will show you the way. esangala kijja kubalaga ekkubo byebigambo ebiriko erudda onaakwata akantu ke baali baleese n'akassaako ebbali wali basomyeko nga bagamba esangala kijja balaga ekkubo nakyaze ne maapu wano ne bajja ne kano bagenda okukassaako Is it supposed to do? kateekeddwa okubaako kye katulaga sigenda kulimba simanyi kyava sooka akekebejja bano baloodi boolengera ba archaeologist bano bagenda maaso n'okuyiga ebyo ebyaliwo mu biseera ebikadde ebyabula yakwate kubo n'afuna kakando n'atuuzaako ekibumbe kye baali bafunye mu kyenyi waakyo mwavaamu ekitangaala I'm very attracted to you right now. mu butuufu ebituuse kati otandise okunsikiriza nakye agenda okuzza amaaso okwekaanya wano waliwo ekiyitibwa egamanayira falls ebiyiriro balina okukwatisa kuba ogenda mu biyiriro ebyo balina kye beetaagayo baabo tugambye rodi ng'ogasseeko ne nakyala ba archaeologist basewa liisi bapataningapo ne nakyala osobola okufuna ekyo kye beetaaga balina okukwatisa kuba okwolekera munda eyo munda ddala waliyo ebiriyo ebiyitibwa naira falls We'll never make it. aye si kiwantu gyasobola osimatuka kwawa wanvu babeera ne gajja esi buli kaseera About this business, maya we bituuse kati weetaaga okuyiga bizinesi eno osegeera nakyala n'akwata bwatyo n'asala yuli atemye najja wekanye bamugambye nti we bituuse weetaaga liisi okuyiga bizinesi eno mala osomoka najja akasindike kasobole okuleeta n'oli naye n'akwateko bwe najja ng'asembera waawo kaseera kano baali batuuse erudda kyava asooka ateekako agezeeko sikaninga ekifo gerekuza amaaso okwekaanya omanyi The passage on the other side. si aleka waliwo passage ku sayidi eri endala ey'ekiyiriro Well, that'll be fun for you. then sijja kuba kikolera kuba munaye ogwasembeyo nze yakikoze okay badde sirina buzibu mu kyo yanguwa kale ebintu bino ebyedda ebiseera ebisinga byabangako emizizo abantu balina engeri bijja babikwekanga nga tomala gakwata ku bugenda gye kiri nomala gakitambala kijjayo ebiseera ebisinga wokijje wabeerawo obutego ng'ogasseko n'ebintu ebiralala ebisobola okugezaako okulemesa oyinza okijjawo nga waliwo amafumu oyinza okijjawo nga kitegula njazi oyinza okijjawo nga kisigula lusozi kati ng'olina kubeera mwegendereza Run from what? Sometimes anti mwetegeka okudduka triggers. ono kyava abuuza maya akudduka ki wona ebiseera ebisinga wabeerawo bubi traps ng'ogasseko ne triggers bubi traps bye bitegotego pozi ng'ogasseko ne triggers esobola okugezaako sigula kyonna kye baba bakizizise just in case singa waba agezaako kitambala okukitwala kati yajjayo kiveesi akasumbi baabo abaye babulya miranga bamufumise effumu kiki wowe nedda muti gwenkutte oli musiru kwa mambaavu kakati maama lufuna akasumbi What a gentleman. yagamba ladies first nakwate kubo nayitawo nakyala maya yasooseeyo sigadde ne mukazi we Jordana aya If I didn't know anything, singa mbadde sikumanyi nanigambye nti akazi ako okeemolerako You know that. ane ekirungi nti omanyi aya nina sira nakwate kubo nasala kalwadi yasigaddeyo ebintu ebyo byabeerangako ssebo ssente nnyingi Jordan! yatandika oyita omukyala Jordan! Jordan kaguwa ke kadda kata tojja sijja bamugambye tojja naye ngeri sikwatagana ku mukazi we yajja
Guess you knew me even less than you thought. ndowooza syabe kati mwade temumanyi nga mwade musuubira. And spend the rest of my life looking over my bamugamba nti omaze okufuna akasumbi lwaki totuleka kono osigaliza obulamu bwange bwonna obusigadde nga mugenda kunjigga ba antazimba mwinofwa ono nakyala yasukuma biri n'akwata bbaawe ne batawanyika naye oli musiru nkugambye tojja munaye madde nyina ogezaako okwekkaanya kono kati ntegedde abaana mbeera bazijjawa yatema kamba tukimaze mukimaze kiki mumaze kayisiwedde kano sebo kabaliddemu olukakasa kamaze okufuna akasumbi twadde bali maka gano nagambye saagala obalumye anti ekikulu kyabyo nofunye ekyobadde weetaako ono kakasa kineetaaga nkifunye mubadde muteekeddwa okubeeramu ebibajjo bina nekyokka kino kibajjo kimu kyokka kyekyo lwaki mbadde mbeetaaga balamu nsobole ogezaako okufuna ebibajjo ebisigadde kati ani abadde amanyi ki kye bamanyiko nti wali lindako wayinza okubaayo ayinza okuba nga alina kyamanyi kani mu kaseera kano twavaayo nga bagamba Seattle Washington gye tuli kati Rodi agambye kanakyakamaya yandibalenga bosi abadde akatumye nagambye syagala obatte nikamugamba mbadde sina kyakikolera mbadde nyina okubajjawo abo si bange tosobola bajjako kino nosubira nti ogenda simattuka baba bajja kuyiga obulamu bwabwe bwonna obusigalidde kati waliwo kyabadde asinga okwetaaga bosi waliwo ekibajjo kyendabirwamu bibadde biteekeddwa okubeera ebibajjo bina afunyeko kimu naye agambye nti oba osanga waliyo ayinza okuba nga amanyi ki abo kye badde bamanyi ababiri bayitibwa bahunters twadde eri omuto batugambye tuli mu Seattle Washington abaliisa efalaasi agenda okulya waliwo ebigwirira na waggulu eyo najasooka afuna faaka nofookozi omu nnimiro najafuna engeri gyasobola okiwunzikamu Hello. Yenna ali wano. Hey! Gwe. What do you want? Oyagala Do you ki? have any spray cheese? Mbadde njagala kumanya oba olina ku byokulya. Trip bannange. Went home. Okola ki waka? For the spray cheese, I just said that. Ekyo nkyogedde mbadde njagala byakulya naye. You ran away from school. Odduse ku ssomero nateera. Called school. I call it juvenile. Gwe kyoyita skulu nkiyita juvenile detention. Kwegamba tusibirayo tebina makulu. Because you told me to. Look. Ekinkomezaawe waka lwa nsonga gwe wantumiza. Hugs and kisses. Wansindikidde message. Mbukomawe ka hugs and kisses. Possibly want to see you. Lwaki mba neetaaga okulaba ye lwaki mba nkusindikira hugs and kisses? Ono simanyi. Alright, that came out nastier than I meant. Well, if you didn't send it, who did? Kati oba si gwe wagisindisa ani yagisindisa message? You did. Gwe wagyesindikidde. Why would I do that? Lwaki mba ngyesindikira? Classic Trip Flynn. Get Weerabira olwagenda maaso n'ogezaako okubanga obuzaabuza headmaster eyo yenkolayo gwe nga Trip Flynn. treatment. Bwe simanyi oyagala I kujjanjaba. thought he didn't know what the Latin word for nose hair was. Amugamba nti ensobi si yange okubanga teyasobola kumanya School tomorrow. koya ka mu nnyindo mu Lulatini ke kaali kansiiwa. Just wait till Monday. I mean, it's. Ngenda kuzza ku ssomero ko lwaki tetulinda at least paka ku bbalaza. Wesegeera. Kwate kuba ayitewo. Gera kuzza amaaso n'alengera emmotoka y'abaaba we. Mulimu asuubudde ava ku shoppinga bintu. Traveling around the world on your own. Simanyi oyagala kugenda kuseeyeya ku nnyanja ku Roweka. Little brothers. Kyenjagala okukola singa amasiina muto wange kunnemesa. Carrier. Ziba teziri busa olwa SUV eyajja. Nesooka epaakinga pembeni. Bakabaka abagifubutukamu babiri. Paxton Flynn. Paxton ng'ogasseko I'm Agent Valtis. This is Agent Latasi. Agent Waters, Agent Latasi. Interpol. Muli ba Interpol, International Police. That they're missing. Bamisinga bazadde baffe. An artifact from a museum. Balina ekintu kye baadde babbi okuva mu museum. Searchers. Really? Bazadde baffe balisaacha. Is this on Balisaacha. galleries Omulowooza sente bazijja ku lisaaki zino ze bagula mu bino. by international thieves? Bazadde bamu ba international thieves babbi. Era balina kye babbye. Ever say anything to you about missing Tebalina kye baabagamba ku bibajjo byendabirwamu ebyo byabula. from Amir? No. Nedda. Me. They're not thieves. Bazadde baffe si babbi. We're up to something. Ntegeera bateekako balina kye baliko. Dull and Professor Duller? Come on. Bazadde baffe maama ne taata. Back from the Orient last year? Jjukira bwe baakwatibwa okuva mu Orion mu mwaka oguyise emabega. Didn't.
Okay, I caught them talking about hiding nabasiikana nga balina ekintu kye baali babbye nga bagenda maaso n'okkaayana. them. You know what Mom told me? manyi maama kye yaŋŋamba I wouldn't understand. bwe nabasiikana yaŋŋamba mbu sijja sobola kitegeera. But there must be a valid reason. then kati wateekwa okubawo ensonga enkulu. Well, why do you think they stuck us in boarding schools? yamugamba sooka otule bazadde baffe obugagga bwe tulimu. bwoza lwaki buli kasi abagenda maaso n'otustakinga mu boarding schools. si kyangu okubeera n'omwana we waka ate nga gwe oli mubbi international thief. When you cut off Mom and Dad, you cut me. bw'otandika okwejjako maama ne tata nange oba onneggyeko. Are they okay? mama bali oke. We don't know. tetumanyi ku ekyo. We're hoping that you could help us. tubadde twagala lisi mutuyambe. You said something about a secret. olina kyoyogedde mu balina secret room. Deal this time. ki kye babbye ku mulundi guno. A vase. babbye vaazi. Very old. akasumbi kakadde. Hidden in a secret cave in Thailand, but it was stolen. kaali kakeekwedda mu secret cave mu Thailand naye Government is baakabbye. obviously. kyokka ate gavumenti eyagala lisi kaddeyo munnange. Would you mind if I... mufaayo senga nsooka nensamu nenekanya baaji zammwe baaba. of course tetulina tagali. ne bazijjayo. Agent Latassi from... Agent Latassi okuva mu... That's right. Pax, would you mind if I... Paxton, ofaayo senga tusooka tudda bbali ne twogeramukko. lwaki? In private? In private. Here we're all just trying. tusobola okwogerera wantu twagala kuyamba. Oh, wait, no, it's just... Brothers stuff. jasi bino by'abaluganda mwe tebibakwatako. On deodorant, that kind of thing, right, Pax? bano sebo bajjayo obusaali. Tells me those aren't... ezo si standard issues za Interpol bannange. otegedde otya nti Who's not a member of Interpol? Smart kid. tuli kwegamba si memba ya Interpol kyekyo lwaki ntegedde. I don't know anything. siina kye tumanyi. dayira. I've known my whole life. He knows nothing. amazima gali nti muganda wange mumanyi obulamu bwawe talina kyamanyi. So much about. Trip. tandika abaana nabo nno si bangu katonda wattu kusekula no yayita wano omuto seba alimu obujogoli ate omukulu agunda ennyondo trip kabadde kikano gweterera yayita wano n'awanampa yuliali kuba akasale kakwata ludda faayo gwe nawe fa ku munno wewe ono yakiisawo n'akiseeka wansi waliwo kannakyala akajja ono yakwata akasaali nange nkalina Dylan Paxton mwemanyi tubasekule kono zisiga sekula muntu gwe simanyi na kasaali nze ngenda basekula ku mbaavu oba gwe tugenda basekula nze kamba sekule. Remember all those karate classes Mom and Dad made me take? ono yasooka n'ambuuza wayigira kyo okutimpula. Gymnastics class. anti bantwalanga mu karate classes ate gwe wayigirawo obujogoli gymnastic. Who were those guys? babadde baani abo? Bugs. Disguises in... bayaaye sirabika bapangisiddwa babadde beefudde ba Interpol naye mbasekudde. Name's Flynn. linnya lyange mpitibwa Flynn. Wait, how exactly... kati mwe ababiri mmanyiganye mutya? We are acquaintances. tuli bakyapiiri. One word for it. Dylan, didn't you... Dylan, nti wangambako nti wakwanako muwala ayitibwa... Dated? You said that we dated? twakwanibwa. A few times. olamugaye nti wangambako nti wakwana omuwala ayitibwa Dylan. No. tibakyali bonna. gwe ki ekikuleese? As am I. Trip? Sorry. I'm here because your parents are overdue. ekindeese wano olwansonga bazadde bo baluddeyo. Mom and Dad are not thieves. maama ne taata si babbi. Technically, that's not true. si kituufu. Are thieves? babbi. Technically, that's not true. n'ekyo nakyo si kituufu. Let's get inside. tusooke tuddemu nambaliiremu. kirabika ate kannakyakakimanyi. kabagambe bwe kibali kikaleese lwansonga bazadde baabano bakeereye. kakadde kalina kye kamanyi ngakko. niyosooka n'alongoosa ewaka. Trip. Stop. lekerawo okusiimula obadde ki? It makes me feel better. ebiseera ebisinga kindeetera okukakkana n'okulya obulungi. An ancient society called the Hunters. ancient society eyitibwa bahantat. Scientists who find fairy tale objects. bascientist abagenda maaso n'ogezaako zola ekiyitibwa fairy tale objects nti butereevu. It's insane. gye ndaba kya bulalo. It's simple. kyangu. Just find, acquire. bahunters basiikana ebintu ebyo ne babizuula ne balireeta ne babiteeka gye biteekeddwa okubeera. It can endanger the entire world. kubanga ebiseera ebisinga singa kigwa mikono emikyamu kisobola okuleetawo ttagali eri ensi yonna. All stories. ebyo byonna ngero. All very powerful. yamugamba ssebo byotwanga engero ebintu ebimu byaliyo. Because that's what hunters do. nga bw'owulira endabirwamu yali mu Sindaleera. nga bw'owulira akagato ka Sindaleera byalingayo. byali byaterekebwa birina amaanyi ag'enjawulo. kati bahunters omulimu gwabwe kukwata kubogenda biyiga bijjayo basobole okugezaako biteeka gye birina okubeera safe. My mother and father were. Wait. nze bazadde bange nange baali bahunter.
Is there a secret handshake? kanaffe tuli bahanta waliwo engeri gye twebuuzaamu Sane one in the room. nzenze kaategeera mu ruumu eno Your parents said Paxton yaganye obikkiriza to give you this. bazaddewo baŋŋamba Thanks anyway. nti bwe yali babakereye ndi kuwa kino I already have one. ako nkalina seetaaga Never has. kuliko essaawa tekola Story of me and my parents. Neither does this one. nange n'essaawa tekola They gave us identical broken watch. baatuwa essaawa ezifaanagana ezitakola 1:13. ebala mmeka yange ebala 7 n'eddakiika 13 yo leebala 8 n'eddakiika 47 Text. The weird one you sent. nze siina ssaawa naye waliwo ka message akampeerezeddwa ono nalina essimu naye eringa oba ki It's been cranked up to awesome. essimu Come to me, XOXO. come to me xos Brother Matt. wasindikidde muganda wo message nga kuliko hugs and kisses Cute. nambutuufu naawe Send it. sinze yagisindise linako It's from Mom and Dad. message yafudde eri maama ne taata Delayed message said to go off if they went missing. eyinza okuba nga yabadde delayed message nga bagisetinga kwegamba nga tekeddwa okwesindika nga singa baba bakereye I think I know. nze ndowooza message eno buli kimu kyonna kira kyekikwatako Mom and Dad are always showing me maama ne the taata pattern on this rug looks like X's and O's. ebiseera ebisinga bandaganga ekinanka kiro kiriko x kuliko xoxo sekeza kyekiro ekimessage yaze ng'asobologezako girisaifinga ngeri gye bali bahunters ebintu ebisinga byonna babeeranga mu codes kubanga bakimanyanga waliwo abaabayiganga newankubadde balina bye baayiganga ne bafuna ne walibwanga abaabayiganga ebintu ebyo engeri gye byalinga valuable waliwo abaabayiganga nga beetaaga obibajjako sinaki babifunemu sente oba siki babikozese mu ngeri emu oba endala kale ebintu byabwe ebisinga baabiteekanga mu codes abaana baabwe baali tebaabagamba okuggyako ono omuwala ayitibwa Dylan ye baali bamugamba ki kye bali era nga bamugamba senga tubanga tukereye okwananga ekkubo nogenda osisikana batabani baffe kati olwabo bagenze ku mission ne bakerewa teekawo olugalo unagera okusaawo olugalo akantu kamusuna yeewunya kabadde kaki ne bakwata ekkubo ne baggulawo baabo sokoleke tulabe 1:13. emu 13 saa 7 n'eddakiika 13 8 47 n'eddakiika 47 yoli kwe yasirikira genda okumaliriza okunyiga bwe bati nga buli kimu kyonna kiri mulaala bakwata bukwasi kubo kuyingira munda eno bazadde baabwe balina ssebo eno kalumu akeekyama bwe batuukayo basooka ne batunula njagala wekkaanye About a place called the Hub where they did the research. I just figured it was at the university. unagamba nti bazadde bange ebiseera bisinga baayogera ku kifo ekiyitibwa habu This is awesome. nali ndowooza nti oba osanga That's the symbol of the hunters. eringa library ey'omu yunivasity oba ki Your parents aren't just hunters. They're bazadde bo si bahanta kyokka wabula How many hunters are there? bahunters bali bameka bo nobody knows really. teri amanyi bali bameka Safe. wabula Hunters know few. engeri gye kisobola okugezaako kubeera seefu bahunters beemanyi nti To believe you. abatono be beemanyiiko Voice recognition engaged. onaba yakoogera eno se waliyo kompyuta recognizing eddoboozi Paxton friend Parents must have pre-programmed the computers to bazadde bamwe sirabika ba pre-programming a computer just in case wemba mutuse wano ng'esobola ba identifyinga nga mwe batabani baabo bahunters ab'omumaka muno finding quality of a hunter is hard. Quite frankly, kaisenga twali tetwagala kubeera bahunters ono yamugamba nti ekimu ku ebyo ekyenjawulo okubeera hunter gwe mutima you're all naye kati gwolabika toguyina I think you're still hung up on. nze ndowooza okyandiko gwe naawe if by hung up you bwe kibanga okubaako kitegeeza kwagala kujja balance then kituufu nkyakuliko Kids. abaayi kids We still don't know where our parents are. tetumanyi wa bazadde baffe gye bali right. mutuufu See heart. olaba oyo kati yalina omutima Maybe the computer knows where they are. oba osanga kompyuta emanyi wa gye bali Computer? kompyuta Where are my parents? bazadde bange baliwa Aaron Jordan Flynn. Listed as missing in action during anti bamisinga ina action last known babadde ku missioni Kang Soba. gye basembeyo gezaako bategerera babadde mu Thailand The 4 shards to the babadde bagenda maaso n'okuyigga ki babadde bayigga kye twandiyise ebibajjo bina ebyendabirwamu Mirror. Computer, what's so important about the mirror? ki ekyenjawulo ekiri ku ndabirwamu eyo function of mirror. nti bw'ofuna ebibajjo ebyo bina n'obizzaawo You know what I think? endabirwamu esobola okugezaako kuwa
ebitono ku byoyagala. Who's Mason? Ono yagamba tukubire Mason. Something she doesn't know. Sirabika ekyo kyogwe tokimanyi. Fowler is our parents' oldest friend. Mason kyali wa bazadde baffe mugagga. Sure. Nga bw'okiwulira. Listen, did my parents ever mention anything to you about a super secret? Kati oyaga tumukubire essimu tumugambe nti bazadde baffe balina kye baali bagambyeko ky'okwera nti basimanyi basayantisi bannakyababyama bayiga bintu. Stinking rich have things like planes and ekintu kisya byonna nti alina emmotoka alina ennyonyi alina abantu abasobola okugezaako tuyamba. It's not you don't trust him, you don't trust anyone. Nze simwesigako ono nedda kizibu kyolina gwe tolina gwe weesiga. Parents. Do you seriously still not believe they're hunting? Seriously tokkiriza nti bazadde baffe ba anti okusya ku byolengera. Waliwo omuntu gwesobola okutwalako nakakasa ku kyo ti bazadde bo baali ba anta era nga banjawulo. Kabagambye kambatwali gye tugende. How long did you two date? We didn't date. Mwadetinga kumala bbanga kimu ababiri ko nedda. Jasi twagenda ku out for Liked her. Samu time. Nesigamba nti twadetinga ekiri awo. It's not made for 3 people. Paxton's life is designed for one. Motoka teteekeddwa tula mu bantu basatu. Tebalina kyakola balina otuula. Bwetyo neesimbuka. We should have gone back inside the house. Twandibadde tulayo munda mu nnyumba. Tell us what's a shot. Abo abaana banditubulidde ebibajjo gye biri ebyendabirwamu. Well, for you before. Mu kusooka baabasekudde. Kakana. Don't hurt yourself. Bwe saagala weeromye ng'ogenda maaso n'okulowooza. Kids know where the remaining Abo abaana bayinza okuba bamanyi ebibajjo wa gye biri. Kye tugenda okukola tugenda batambulirako. Oba si kibajja tutwala eri omuntu asobola okugezaako tuwulira ebibajjo gye biri. Ebibajjo by'endabirwamu. Laba. Just a little warning. Dr. Kramer's a bit excited. Kati baakwatikubo ne bajja waliwo ekifo ekimu kye baatuukiramu. Ono yabagamba kino ekifo kya Dr. Kramer. Oli ayitibwa Dr. Kramer. Baatuukayo munda kujja nga batambuza amaaso mpola mpola ggala weekaanye. Dr. Kramer? Dr. Kramer. Ono yatandikirawo kuyita Dr. Kramer. Is he a decoy? Eyo decoy. Yes, he is. Dr. Kramer sibo yali pembeni. Oyo decoy. Hi, Doctor. Ogamba ki Doctor? Friends. Oh, these are the Osene banywanyi. Of course. Carter and Jordan's book. Anti bano baana ba Carter ne Jordan. Seen us before? No. Wali otulabyeko nedda. Agezi nabaga mukozi. I assume you know. Jasi ntebereza butebeeza okusisa ku mbeera ya biology. Muteekwa kwa mwali bato then ne mukula. Yes. Kye kirwa kyabagayi nti kati mukozi. Jordan went after the shards and now they are missing. Onagamba nti Jordan ng'ogasiseko ne Carter baade bagenze funa bibajjo byandabirwamu naye kati bamisinga. Doesn't make it true. So you know about the mirror? Kaisegeso manyi ku byendabirwamu. From Snow White. Endabirwamu eva mu lugero lwa Snow White. An evil gentleman inside. Erimu akasajja munda. It's just one of the legends, yes. Anti ze zimu kwezi engero bagamba mu endabirwamu yalimu akasajja. What generation? Akama sitaani. Usually held in secret. Obvious. Lindako. Here we are. Ono gwe bazizeeko omusomi wa bitabo. N'asooka bibateera pembeni. Years ago. Evil army called the Krugen. Ono yabagamba nti myaka nga 1000 egiyise emabega waliwo akabinja k'abantu abayitibwanga bakrugani abamasitaani. Far better, like the Voldani or akabinja kano Tajan. Or if I was spot on that day, I would. Dr. Kramer. Dr. Kramer. Right. Okay. Well, the leader of the Krugen. Kati omukulembeze wa Krugani. The result was a little something we've come to know. Yakwate kubona agezaako sisinkana endabirwamu eno. So endabirwamu ng'ayagala ogikozesa kyayagala. Whoever looks into it. Ki ekiri mu ndabirwamu? Deepest desert. Bagamba nti endabirwamu singa ogitunulamu esobola okugezaako okuleetera ki kye weetaaga. Esobola okuba kye weetaaga kyokka abasinga bonna abagifuna baba beetaaga funa buyinza. Ebyo byakiralu naawe. Maxi. Tubeera mu nnyumba erimu laboratory ey'enjawulo bazadde baffe ba anta kati lwaki owakana ebintu nga bino. Ono mwagadde gwe sikwagadde. The mirror is broken? Kati endabirwamu yamenyeka. Nadia, it's tea time. Kasira ka caayi. Now, agambye nti akabinja akagenda maaso n'okuyiga endabirwamu bayitibwa Bakrugani. attempted to destroy the mirror. Onagamba nti waavaayo abantu abali bayitibwa bahunters abaali abeetegefu gesa kubanga basaanyawo endabirwamu eno. 4 shards. Kye baakola baafunako yabalema okusaanyawo nga yo kubanga endabirwamu yali egezaako okulwana gye bali yalina amaanyi ag'enjawulo. Kati baagifunako ebibajjo 4. Ebibajjo 4 ne basalawo buli omu akwate kuba agende maaso n'ogezaako kubanga akweka ekibajjo ku sayidi gy'ayagala. That the Krugen are strong again and they desire to. Kati mu kaseera kano kyasuuse nti Bakrugani bamaanyi nateera kye baagala funa bibajjo ebyo endabirwamu bagizzeewo. That means that the Krugen already have one. It is your. Abasajja bazinga bagamba simanyi banoonya ebibajjo nga 4. The Krugen. Kibakitegeeza Bakrugani balinayo ekibajjo kimu. No, we have to find Mom and Dad. Tulina ozuula maama ne taata. And then kale for the shards. tulyoke tunoonye ebibajjo wa gye biri. The order in which you do this is your. Engeri gye munaakikolamu yonna kwegamba okusalawo kuli gye muli. The 3 shards are. Kati olowooza ebibajjo 3 biri ludda wa? Ebibajjo by'endabirwamu. Abagambi Bakrugani bazzeemu ne bafuna amaanyi nateera.
ekimu Storing a shard? kyogamba obwedde olina ekibajjo. We are all just vessels. Ffenna tuli vessels. How do we find the others? Kati biri ebisiga tubifuna tutya? By believing what you hear. Okubifuna ebisigadde by believing what you hear. Particularly because Eno Kristo ngena gikwasa gwe naddala gwe. Kumbe bano bagguse. Why? tell me, Mbulira. who's the leader of the group? Ani bosi w'Abakrugani? Bosi w'Abakrugani yakusekula busekule. Kikuba. Kigwe ttali. Quickly, Tudduke. let's go and find the other shards. Mwangwa mngene muzule ebibajjo biri ebisigadde nga Abakrugani tebannaba. Ate gwe kono nze temufaayo. Mngene muzule biri ebibajjo ebisigadde. Ebibajjo byendabirwamu. Twakwati kume tudde ebbala erina kya Jordan. Mukazi wattu jasembera mpola mpola. Carter, Kata come in. genda ogezaako kwagala okwogera ka radio kola ayita Kata ninga sebe Kata mufuna yakwati kuba n'asooka akazaamu nsawo n'amaana akwati kuba jasembera mpola mpola baabo n'abagambe tuli kayitibwa The Hunters. Buno businema butera kuba family movies. Here's the plan. Plan eri bweti. Save the world. Save the world and find your folk. Tulina sula abazadde bange tutaase ensi konnedda. Tulina sooka taasasi then tuleke tuzole bazadde. Ono abaali wano ng'awulira akakaaba. Ye muto ayitibwa Trip Fin. I don't hear anything. Nze sina kyempulira nange sina kyempulira. Mulindeeko. Not old, just old. Kyewuunyisa. You know, the younger you are, the more frequencies you can hear. That's just the way it is. So what? Kati Remember what Kramer said? njogera Kramer kye The other yagambye. shards, if I believed what I... Mbw'okufuna ebibajjo biri ebisigadde nteekeddwa ogezaako okubanga nzikiriza mu kyempulira. Kani nzikiriza mu kananga kano. Ayina essimu oba yagikola biki? Mugezi okukamala. Numbers. Ezo ennamba zaaki. Vibrating it. Anti frequency kano akantu mwe kawuumira. Map coordinates. That's why Kramer... Kati bw'akassa wano Perfect crystal to leave. afuna engeri ya map coordinates. Rocky, Anti ekyo lwaki Kramer yatuwadde kantu tusobole ogezaako kagoberera. we can't go there. Our parents are in Thailand. We have to go. Genda okebera bw'ati nga kiraga Rocky Mountains ko tesobola gendayo. Bazadde baffe bali mu Thailand sino genda ofuna bazadde baffe. Right, Pat? Neda. Trip, as much as it pains me to agree. Newankubadde kale kinnuma okukkiriziganya ne nakya naye Yusufu kino tetulina kyakkola. If the crew can get those shards, Bakrugani singa bafuna ebibajjo ebyo ebyendabirwamu kibategeeza nti ttabbu ebezze. I remember what they always said. Jjukira bazadde baffe kye baateranga The okutugamba what? nti kakibe ki tulina ogezaako okukola ekyo ekituufu. You have to make the hard choice. Except Of course tulina ogezaako okukola hard choice. again, just as badly as you do. But going after the shards and Yagamba kale siganyi nange nandiyagadde ogezaako okuba nga tufuna bazadde baffe naye we bituuse ka tugenda sooka tunoonye ebibajjo gye biri tugezeeko okukakasa nti ebibajjo biri safe then tuleke tunoonye bazadde baffwe osegeera. For what? Just do it. Booking his tickets on the next flight to Denver. njagala kufuna tikiti zigenda tutwala mu Denver. Oniyagala n'abaana bannaaye oli omulala sebo yasoma alina amagezi agateekanika. Because this next part, kati mukasi akantwadde ebbali mu maka gano miyawe yatuukidde waliyo kabaka aliyo ali ku ssimu. who you have to hurt. Those Flynn boys now have a shard. Ono yagamba nti sifuddeyo mugenda tego sifuddeyo muteekeddwa kukola ki wabula kye muteekeddwa okumanya nti abo abavubuka ba Flynn boys be balina ebibajjo kati mbalemereko njagala ebibajjo ebyo nakya yajja asoobereza lodi yaliyo. You must be hungry. I've been hungry. Yamuwulidde dda nga akwata ekuba okujja yasooka n'ambuuza weetaagaako okunywa. Order more food. Carter's missing. Kata amiisinga Where are my boys? batabani bange baliwa. I heard on a plane to Colorado. Mulundi gwe nasembayo okutegeera nga bagenda mu By Colorado. the way, I'm very impressed with your boys. Naye ndi musanyufu ku batabani bo bagezi. Oh, please, I'm unarmed. Leka naawe sirina kisi kyonna lwaki weeraliikirira. Me, too old. Tuliwo ffekka nze naawe nga baseya. Eat something. Baako ky'olya. An oath. Walayira. Same day Carter and I did. Ku lunaku lwe lumu Kata nange lwe twalayirirako. This hunter's oath. Kwegamba endayira y'abahanta. And protect. To find and protect. No, tulikozesa. Mother repeated that Bateekeddwa ogezaako zuula bino ebintu and over. ne babitereka ne babikuuma wabula si bikozesa. But we never used them. Yagamba nti ebiseera ebisinga kyanyiizanga Everything. ne tugenda maaso n'okuyiga ebintu ebyo naye nga tetubikozesa. Buli kimu kyonna. I know what happened to your father. Manyi ki ekyatuukawo eri kitaawo.
Did you know wakimanyako hunting on his last mission? nti kiki yali ayigga ku misioni yasembayo Grail, yali ayigga kikompe ekitukuvu the cup that heals, ekikopo kye bagamba ekiwonya wounded and laying on the, okimanyi nti yali ku ttaka ng'alina ekisago ng'ekikopo akikutte mu ngalo in the world. ekintu kimu kyokka ekyakisobola okugezaako mutaasa ku nsi yonna n'agaana To drink from it. yagaana ssebo okunywera mu kikompe Find and protect. yafa awoza find and protect never use Those were his last. byo bigambo byesembayo okwogera That was the day I told you Lwe lunaku I was no longer a hunter. lwe nagamba nze sigakuddamu kubeera hunter Didn't we? We wiped you clear on the record. yamugamba nti wali mukwano gwaffe twasalawo at least tugezeeko okwekereza bye wali okoze He was right. These objects do not belong to us. bahunters batuufu bino objects zaffe All of us. zino zaffe yayagala bazikozese Don't call friends names. tuli bamukwano tolina kumpitaganya You know what the mirror does, George? omanye endabirwamu kyekola Look into it and gain your deepest desire. gitunulemu osobole ogezaako okufuna deepest desire zo kwegamba endabirwamu bw'ogitunulamu esobola okuwa ekyo kyosinga kwegamba kyoyagala kyeweegomba We were talking about a magic mirror. The one thing you decide to eat is an apple. mukazi wattu Am I the only one who sees the irony here? yagenza okulya byalidde nga biri drugged Desire. yamugamba tuba tugenda maaso n'okwogera ku ndabirwamu njala ebadde ekuluma gwe kyolabye ng'ekyokulya ekyange olidde apple To make sure the hunters vanish into history. nze kyenjagala kisi kimu kyokka kyenjagala okakasa nti bahunters babula baggwerewo ddala nga teri kudda mugezaako banoonya balaba Load her onto the plane. Wheels up in 30 minutes. wama njagala lisi ogezeeko otegeka ennyonyi tusimule mu munambiro mu kaseera kano tuli mu Rocky Mountains mu Colorado I told you you were hunters. Being a hunter is your birthright. Powers are bazadde bammwe tebabagamba nti muli bahunters Powers. okubeera hunter kwegamba ebeera birthright yo Powers, Trip. lukisa lwo olw'obuzaalirwana Not that special. Oh, speak for yourself. a hunter's strength comes from his or her family. ate bagamba nti amaanyi g'abalina gava mu famire ye Mine, the Savini ebiseera ebisinga buli famire sebe eyinako kyebeesobola okukola kati eyange bayitibwa basevini Ami clan. They're known for tuli royoto the Hesters. n'abanyonnyola ebika ebisinga obungi ate ffe bafriend Perseverance. perseverance muli bakalema mulemera ku nsonga temala gapowa okiwulidde ggwe Sorry if I refuse to be classified by some. nonsonyiwa okubanga mbadde ŋŋaanyi okubeera classified mu kika ekyo Okay, that's not true. How is sailing across the ocean alone about family? I call that running away. yamugamba sirabika gwe toli muntu ayagaliza famire Okay, yeah, but amugamba sigamba nti sigyagaliza kati sooka ombulire okuseeya ku nnyanja ng'oli wekka n'ogenda n'otuviira kirina bwe kikwatagana ne famire I'd like to see you try it. I would. I would if I was invited. senga wampita nandisobodde okujja naye sirabika tonjagaliza kubeera naawe gala kubeera wekka Guys. Yeah. abaayi Turn here. Wait, Trip. trip sooka olinde katono yawulira ennaku genda kumuyita nga agenze trip Now what? kaisi ekiddako bannange Now we climb. Great. kamaya ssebo we kali genda kabatambulizaako maaso n'ebitangaaza mpola We'll let them find the shard. tubaleke bafune ebipapajjo It's getting our hands dirty if we don't have to. All right. It's around here somewhere. Hey guys, look. Petroglyphs? Pictographs. Petroglyphs are carved, not painted. Don't know the difference between pictographs and petroglyphs? Seriously? Okay, keep moving. tugende gwe naawe manyina gye baatuuka eno ng'aliyo pictographs Looks safe.
lengera I got this. tofayo nabayitawo booby traps trip Think. lowooza Supposed to think that. kani nandirowoozezza nti awo waliwo akategu Evaded the trap. Seems that way. kati engeri gye kategulukuse kibasegeza tulina kuyita wano Is Grace coming? mujja oba temujja Women, right? abakyala ladies first Women. Just her. oyo sebo si mwangu ono akamanyi kabadde kabeera gye waka baatuka munda What is that? kiki ekyo Story of the mirror. How? It's a warning. Telling people not to look into the mirror. ono agamba nti bino baabikubanga bagenda maaso n'ogezaako kubanga balabula just in case oba ofunye omukisa okusiikana endabirwamu teri gitunulamu endabirwamu sirabika si nnyangu naye bagamba sirabika tuyita wano ne bayita waliwo engeri y'empuku yita mpaka munda eno We'll need this. Nice. tumwetaagako kitaala No problem. Yeah, nice work. gubadde musufu gwokoze oli amanyi okiina katooke ne bayitawo ne bayingira munda bajja Where's that light? ekisangaala ekyo kivaawa Okay. okay This has to be it. weewano ndowooza Codex, no writing. naye ate tewaliwo buwandiike Your sign. mazzi gano Broken. On purpose. Broken water. But she can't break water. No. ono yagamba nti amazzi gatonnyako ono kituufu kiba kitegeeza gatonnya lwa nsonga n'asooka akwateko n'agaziba Nice. kirungi bw'ogaziba munda oba olina ky'olengeramu nomala okwatayo nga si mazibe kijjamu enjawulo Careful. wegendereze Might be booby trapped. muyinza okubaamu akatego mbimanyi Okay. Get ready to run. kale mwetegeka otawanyika 1, emu 2. bbiri n'asikayo 3. yafuna akasumbi That's it? kyekyo Spike dinger. tewaliyo misota gigenda fubutukayo teriraddwa egenda kuba teri mayinja ga nsozi gagenda kuyiringita From something, you know. manyi mbadde nsuubira nti oba amayinja gagenda tutwala tinkatinka nsooka entawanyike naye teri kijja bintu byakugjawo bujja tufulume tugende Bummer. ate awo bimbo yeemu akasumbi bakafunye baavaayo nako We see them. They're coming out now. tubalengera baabano bavuddeyo Yes, they have the shard bait. akasumbi bakayina Remember, they're jjukira to be harmed, tebateekeddwa kulumizibwa hunted. But I jasi bahanta baagala nnyo okuyigibwa Stick to the plan. nkugambye sigala ku pulaani gyegambye tobalumya It's vase. kiri vaazi si veesi really? okakasa nze nagaa nti bavuddeyo ne kaveesi nangayisewo bakyogera mu lufalansa vaazi Brilliant. With almost no training, they've tracked down 2 of the sharks. ono yamugamba abatabaniwo mu butuufu banjawulo Fine. ewatali kutendekebwa kwonna basobodde okugezaako trackinga ebibajjo bibiri ebyendabirwamu I know, my boy. batabani bange mbamanyi They will not. tebajja sobola kukwatagana naawe An hour from now. mu ssaawa emu okuva kati Be on the phone. bagenda kunkubira essimu nga beetaaga buyambi ekyo nkuliriddemu alaali nze kansooke nzikakkane turabe abato baabano bakkirira bava waggulu ku lusozi Such a plan was only to scare some. batugambye pulaani yakubakanga Well, accidents. tomanyi akisidenti zibaawo Gun it. Guys, heads up. abaayi mwegenderese waliwo abajja Escape from something? waliwo yabadde agamba mbu ayagala amayinja gamugobe gwe si mayinja bulaadi ejjinja n'omuntu akuta akasale byawukana ne bajja batawanyike ne bali kwe kukyusa eggaali ejja babo bafwate duka We lost them. tubabuzeeko ndowooza
bayitawo ne bajja wansi eno yanguwa gwe naabwe jangu. See them follow us now. Sibawulira bwe batugoberera. Bayita wano n'emmotoka. You're welcome. Kumbe bayika bategedde nti bali wano ne bakomawo emabega. They followed us. Batugoberedde batuzudde. Tukola ki wano tudduke? Go, 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 go. Tandika. Ejja bafubutuke nateera. Right, Dylan, move it. That's your brilliant plan. But you got a better one left. Buli amubuusa otudduse eno yebadde pulaani kono oyina esingawo. Does it matter? Good point. Vaayo! Ono tamusindisa ate tayiringise. Nina kyanaagoberera. He's not. Ekyo tagenda kyaga kyomukoze. Baabano ne bayitawo. Yatuukira nina kyanaamutuukako. Yandibadde ayomba ate. You okay? Oli bulungi? Ndi okay. Balino bakyajja. Ye bannange. Ono abadde akyagaanye. Naye ssebo naye alina okukkirira. Yatuukira wano otyo. Bafune. Linnya. Tandika. Is this one of those accidents you're talking about? Kiri kyabuuza zino ze zimu ku accidents wabadde oyogerako. Dylan. What? Kiki? It's a good plan. Pulaani ebadde ensufu gy'otuwadde. Thanks. Kale weebali. Kale kamanyi agenda kakyakanya nateera. You okay, Trip? Trip oli okay? Probably going prematurely grafted. Okusinziira ku mbeera eno eyogenda mu maaso nga ntoba bwe nti. Simanyi kyakugamba era ngenda kugamba ndi okay. Yes, again. We need a way to move. A way to travel. Twetaaga okufuna engeri gye tusobola okugezaako otambula mu bunnambiro. Trip. Now I think it's time. Ndowooza ke kaseera okubira omwami oyo ayitibwa Mason. Ono aba yaakakebera ku ssaawa essimu n'evuga. Hello? Mason. Paxton, what a delightful surprise. Surprise ebadde ensufu nnyo kamala. Trip and I need your help. Well, of course. Trip nange twetaaga obuyambi bwo. Tell me where you are. Mumbuli ewa gye muli. 962. Ne bajja basooke bamuliiremu. Kibatamanyi Rodi ssebo mukyamu. Katuwere alina amagye alina ebyokozesa ebitambula ng'ogasseko n'ebirala. Yafunyawo akanyonyi najja agezeeko basisikana gye bali. Thank you for coming. Flynn brothers are in trouble. I'm here. No questions asked. Mason Fuller, this is Dylan. Pleasure. How do you do? Mason ayitibwa Dylan. His friends. Muli mutya? Still filthy, stinking rich? More than Okyali mugaggako n'okusinga ebya bulijjo bimanyi naawe. Mom and Dad are missing. Maama ne taata bamisinga. Tell me everything. Mbulira buli kimu kyonna. I find this hard to believe. Kino ate kizibu okukkiriza. So did we. Naffe kyatuzibwa dde okukikkiriza. My parents never told you anything. Bazadde bange tebalina kibagamba ku bya Hunter. I thought I knew everything about them. Nze nali ndowooza manyi buli kimu kyonna ekibakwatako. Your parents are. Well, they were in Thailand. Bali ludda wako ono babadde mu Thailand. We're gonna find them. Naye tugenda bazuula. Have to find the other shard. Naye tulina osooka onnoonya ebipapajja ebirala ebyendabirwamu. Destroy them? Well, here's Kati bwe munaabifuna mubikolere ki mubisuule. one. We find the Ekisooka tubinoonye. find the mirror. Kyakubi tufune n'endabirwamu. And 3? Ekyokusatu ate. I said so. Nkugambye sofa kye tulinawo. Anything we thought was a fairy tale, it's real. Ebintu ebisinga byonna bye twali tuwooza nti ngero z'abaana bato bya ddala. Cards that you have. Maybe I see them? Kati nsobola obbirabako ebipapajjo bye mulinawo. I don't know. We've said too much. Simanyi ono omusaala tumugambye bingi. I just wish I knew more so that I... Jesi mbadde ngamba singa mbadde mmanyi kwegamba engeri gyesobola njagala ntegere buli kimu kyonna nsobola obbayamba. Ate bali balabika ono option gye basigaza yokka. I show them the shards. Wandibadde asisa omulaga ebipapajjo. All right. Kale. Teyina kyakola okusira nti bano bamwesiga. Bajjayo akasumbi. Olina agamba kyekyo. Not really much to look at, right? That's them.
Can you feel the power? Ono yagamba nti mutuufu byebyo ebipapajjo osobola okulya amaanyi gaabyo. Ono yafunamu okutya nga aweza osobola okulya amaanyi gaabyo. The other shard, the one that the Krugen don't... Kiri ekipapajjo bakrugan kye batalina. Suppose that is. Kali kyekyo. We don't know. Tetumanyi. The mirror itself. The first shard, it led... tetumanyi wajje. Maybe they all lead to each other. Ate ekisooka kirabika kye ekikulagira ekyawe kiri ekyane ekikulagira ekyawe kiri. Where? Those, they're not just design. Ebyo biringa bigambo si design bu design. They're Greek letters written backwards. Nnyukuta z'aba Greek baziwandika kuva mabega. Let's get to my office. Then tugende mu yafeesi yange nnyina ebikosebwa bingi tusobola ogezaako kirisaifinga. Mujje tugende. Ng'abeetika abato abaleeta. Jordan, mu butuufu bano abaana be basinga bali amazing. Wandibadde wenyumiriza maana ba. In fact, mbaleese batudde wali side eri. Bali close naye tosobola bayamba. Nkiwa ekyo kikucunya nga maama. Trip, can you read that? Osobola kisoma ekyo. True, I'm the smartest one in the room. Siganyi nze mugezi mu room naye. Sisoma lu Greek. Ulina akisoma. Rhodopis. Rhodopis. Benefits of classical education. What's Rhodopis? Rhodopis keki. What? Rhodopis siki wabula ani. Rhodopis was an ancient Greek slave. Rhodopis yali ancient Greek slave. Was the second. Bagamba musimanye yafumbirwa Egyptian pharaoh yali ayitwa Amos the second. Of Memphis. Bagamba musimanyi nakya yaleka akagatto ke nga bagenda maaso n'okujaguza omukolo gwali mu city of Memphis. Kono olugero lulinga Cinderella, kono kyekyo Cinderella naye mu version y'abano. Art is somewhere in Egypt. Kati basegeeza nti engato eri mu Egypt ko nedda. Engato. Recently added to the museum's permanent fairy tales and meaning collection, the glass slipper allegedly worn by... Bagita glass slipper. The shard is in the slipper. Nice work, Trip. Ekipapajjo kibanonye kinabulamu kiri mu sapatu kirawuli. Mr. Fuller. Mason. Yambibwa kyayambalwanga nakyala ayitibwa Rhodopis. I respect you are not a hunter. This is our... Kati bagamba bagenda kwatiko bagenda bakisiikano namugamba naye onsonyiwa kiri mu Boston. Waliwo museum eri mu Boston gye batereka ebintu ebisinga obungi bwe biti. Ono bamugamba gwe togenda genda lwa nsonga munaye toli anta. Nagamba si kyekyo. Ekikubisya byonna nti ndiwo okuyamba baana bano. Alina ekyalo. Ekyokubeera omugagga kirina engeri gye kiyambamu. Ebyentambula kibakitegeeza tebigenda bazibuwalira. Osegeera. Soka kibakitegeeza tulina kukwatira wamu tusobole okugenda ffenna. N'akwata ekubo n'aggulawo erudda n'atuuka abalaga n'aka private jet. Say yes or I'll... Kiriza buladi oba si kigenda kaaba. Bakwasirawo akanyonyi nga baga Boston, Massachusetts gye twolekedde mu kaseera kano. Bagenda otuuka ebbali omukojo ogenda okubeera. Okimanyi nti balina kwambala tekisado. Kyokka ate ffe tetubiina. Tetusobola kuyingiramu nga twambadde bwe tuti. Ono yabagamba nze nnyina ekirowoozo. Yasalawo abatwala gye basobola ogezaako okwambalira gye kinaabeerera ekyangu mu kaseera ako kennyini. Nagera okubikola okunonya Pakistan. Njala nga kirabika byayambadde si birungi. Kwata. Nagera okifuuka bw'ati. Olowooza ki kano? Manchi. Nze ndowooza ojja kwetaaga okosseeko ku bino. Make-up olinga musajja? Weetaaga liso okosse ku make-up. Mukazi wa teyalina kyakola. Yalina osooka okussaako make-up munnange. Oli amugambe kijja kuba kisingako singa ossaako make-up. Lengera. Nabagambe tufe kayitibwa The Hunters. Bijja Junior nga bulijjo. I mean, if that's what you were going for. You're used to this. What do we do with our clothes? Kali engoye zaffe nkadde tuzikolere ki?
ani nyina badriver bange bajja sobola kikwasaganya tekibeera liikiriza. Oh, trust me. Nesige. It's more secure than Fort Knox. Ono yasooka n'abuuza ebipapajjo ko n'ebipapajjo temutya. Nkakasa bijja kubeera seefu mu nnyonyi. Kaisofa ayagala kino ekisembayo bw'anaakifuna buli kimu kigenda kubeera ttere. Naye kyatalina yendabirwamu. Byonna byonna agenda kuba biyina ebipapajjo naye endabirwamu. Baakwateko ne batuuka pembeni ngala wekkaanye. Invitations, please. Tugenda basa musooke mutulaga invitations zammwe. Nagenda okebera ku listi. Appear to be on our list. Curator. Leeta curator. Excuse me? Get me the curator. Leetera curator. Ekirabika tojja sobola kikwasaganya ekyange. Boyise baayogeza mu majja. Omukazi watu maama w'abaana yafubanga bw'asobola. Ngato nga bw'ozimanyi. Babeeranga bambega. N'asooka yeesumulula bulungi nnyo. Kimanyi omutumbavu yagenze n'abaana be. Alina okukola ekisoboka kyonna. Laba. Genda okuza amaaso okwekanya okusya ku lisaaki gwe balesewa nga kiraga nti bagenze mu Boston. Please accept my apologies. Bagenda okuleeta curator. So grateful for nga kirabika ate omugagga amumanyi. to see you here this evening. Masaaki yasooka okukola kwetonda. N'amugamba ekituufu kino tuba tetukusuubira nti ogenda kujja wano olwaleero. Kiba kitegeeza nti ebintu bino ateekamu sente eziteekanika. Wow. Glass slipper. Glass slipper si eyo. Ye sapato y'ekirawuli. Unaina byetinkula na byalina kyanoonya. Yemaya. That doesn't belong. Ekyo si kikyo gwe musege gwe. Ne basooka bwatikirawo. Ne basooka bwatikirawo. Ne basooka laba tagali. Todduka ki. Kwate ku namusiba city belt namokya bulo. Wani gwe yokya bulo. Terera. Aya. Fulumayo. Siagala kumanyira. Siri wala nyini. Excellent. Keep an eye on the crowd. Dylan, wait here. I'll run a bypass on the alarm. Njagala soka kuyita kwegamba ayagala kubypassinga alamu. Tani kugenda maaso n'okussaamu kodi ze ez'enjawulo. Not yet. Omaliriza kono sinaba naatera butezi. I can feel it from here. Bana nsobola okulya amaanyi gaaki okuva wano. Nakyayeekengedde ddala odi ono. Alina ebigambo ssebo bye yeeyogeza. Ono kyava asooka alengera. Yamubuuza musaya gwe gwani. Excuse me? Ogambye ki? Sooka olekeraawo. Ono Hunter. Eki? Reperio quadservo. Reperio quadservo. Find and protect. Find and protect, never use. Listen, what's she talking about? Eyo njogera y'aba Hunter. Not a hunter. Siri Hunter. Yajjayo kasaali. Not anymore. Kale sikyali Hunter. The Krugen. Esegezo oli Krugen. The Krugen. Nze Krugen mwennyini. Roll the alarm now. Njagala osseeko alamu kati. Trip, he's not bluffing. Tasaaga wandibadde okikola trip. Smart. This one could keep her back. Naye kano akaana kabika kagezi. It's off the alarm. Njigyeko alamu osobola okugyako ekigatto. Properly motivated, we can achieve anything. Ono yagamba nti tusobola ogezaako kuba nga tukwatira wamu ffe embiriri. Ne tubako kye twakyevinga. All due respect to mom and dad, but you three are the real deal. Yabagamba ng'ofudde ku bya maama mwe ne taata mmwe abasatu mu ekikulu. I regret to inform. Bazadde baffe baliwa. Missing. Munaasonyiwa ogezaako bagamba kyo nayisa mu amiisinga. Let's find the mirror. Tugende tunoonye endabirwamu gy'eri. And afterward.
giseemu ebipapajjo bino oluvannyuma lwa byonna njakakasa nti buli omu afuna kyayagala osegeera Dylan gweoyagala family Trip gweoyagala respect Paxton gwe ojja sobola ogezaako okubanga oseeya ku nnyanja n'eryato eryakabyoge neyo na gyoyagala nga teryagenda kuddamu kucumbuwa tetugenda kwegattako wama si bwe kiri Paxton butereevu okay then mu ngeri eyo aba akwata ono n'akajjawo kaleeta n'ayitawo n'atuukira ebbali wama akwata n'akakanyugira oli kaleeta oli n'akakanyugira oli n'ayitawo n'adda ebbali nja kusekula nze saagala byakumanyiira wama akwata Trip kaleete n'akaweereza ono nkitegedde nti mwena basatu sirina kyembeetaaza okaagala kaako gasiya yakakanyuga mu bbanga oli n'asooka akaloberako n'akakwata aya nga amaze okafuna bulungi nnyo ba wansi n'ajasa amaze okufuna mu ngeri gye nkwagala agenda okwati kuba okuza amaaso kwekanya bw'ati ekipapa gy'amaze okifuna bano baddukayo tugende yanguwa glass slipper tugiroozinze kuona ekyo kiveeko luka bodosi tugende yanguwa tokirwamu bafuluma ebweru bagenda okuza amaaso nga maama waabwe maama muyiteewo tugende ne bakwatikuba ne bayingira mu ggaali n'asooka agirinnya kabaati lwaki mwe temuli mu ssomero tugenda tandika kuyomba kati maama ndi musanyufu okubanga olyoke munnange Paxi Dylan mwaddiŋŋanye nedda tetunaba kuddiŋŋana mama ye yafa ofiisi kukyabika taata aliwako ono simanyi gyali taata wammwe wabula kyema kiri kimu kyokka mu kisammwe survivor oli ayina ebipapajjo by'endabirwamu byonna kono ekirungi kya byonna talina ndabirwamu ali tamanyi wa gyeri nze mmanyi gyeri tuli wa mukisa okuba nga tulumiziddwa tulina onoonya ababbi abo ebipapajjo mbiyina ebyendabirwamu kati endabirwamu ko tetubeetaaga tetumanyi ndabirwamu gyeri gwatamanyi nze ndabirwamu manyi gyeri badde neerabidde nti oyaganye ebintu byokubeera omwekusifu ako sikalabangako jinja yagamba kano kakulagirira kye bayita kwegamba ku ntaana y'omusege Wolf's Tomb okusinzira ku kyatuusewo ku museum poliisi egenda kubeekebera buli wamu wonna bagenda tukwata yagamba gye tugenda okulinnya ennyonyi nti bagenda tukwata tofaayo eno eri Sekiwa safe and okay zegayini mu Germany eno ennyonyi ejasobola ogezaako batula gye mwagala anti webale Skuna lindako Skun Skuna family ey'aba Hunters anti bunaye wano mbeerawo nga kapitaani ogenda maaso nokulabye okimanyi nti family yammwe abo bebakyasiza ogezaako transporting aba Hunters wagye baagala okudda ng'ogasseko n'ebisikadde bayamba mu ngeri emu endala obakweka anti okwebaza kuli eri omukyalo no ng'ogasseko ne bbaawe nabo banyambye enfunda eziwera baba bagenda ono yasooka nazza amaaso eri mutabani we lindako gwe singa oli musirifu okuba letwazze wano ndi fine olowooza taata ali bulungi kitaawe y'omu ku bantu abasinga okubeera abalokyafu bemanyi njagala omanye tubali tugenda kujja tubakime naye nga twagala tusooke tufune ebipapajjo mwakoleddala ekintu ekituufu sigenda bawakanya ku ekyo ebipapajjo bino byamakulu n'okusinga omuntu omulala yenna
oba ekitwe kya kyonna. About the hunters. Kalwasi mwatugamba kuya ba hunter. Lwaki mwatugamba nti muli ba hunter? Do you ever recall your father? Ojjukirako nze ne kitaawo kubanga tulina kye twali tuyombera. No. Sina kye nzijjukira kikulu. Because we never did. Lwa nsonga ate tulina kyamaanyi kye twayomberanga. Whether to tell you and Trip that you. Kati ekintu kye twayomberako kyali kimu, either bagamba gwe ne Trip nti muli ba hunter. But I wouldn't let. Kitaawo yali ayagala bagamba nze ne ŋŋaana. Becoming hunters was something okubeera hunter decided for your father and me. kwegamba kye kintu nze ne kisaawo kye baatusalirawo nga tukyali bato. Okyegera tebafuna childhood life. But being a hunter also means that some. Okubeera hunter ebiseera ebisinga kitegeeza na kuba kuyiggibwa. Toba na mirembe. Kati mwe nali mbaagaliza ekisingako awo. Gwe ne Trip nali mbaagaliza mubeere ne life nze gye saafuna. Okyegera musobolugiza kufuna childhood life. Your life that didn't include us. Anti ekisinga okunyiiza nti mwalina life ate mwe twataali. Believe that you told Dylan everything. Sisobola nakikkiriza nti Dylan mwamugamba buli kimu kyonna ffe ne mutatugamba. Anti Dylan Paxson kyolina okumanya Dylan bazadde be baafa nga akyali muto. Yali talina kyalina okujja kubeera mu famire y'aba hunters. Kwegamba ba hunters ne basala bagezeeko omulabira kiki lwaki ebisinga balina omugamba nga ye asobole okufiringa part of something. Kati ffe olinga agamba twali tetuwubala bye twaliko. Nkitegeera kati nti mwali bawubaavu. Mwali mwetaaga okumanya. Paxson, thank you for not coming for us. Weebale butajja kutukima. Ne musifoka mukwate ku bugendo kunoonya epapa jjo. Anti kale. Come on. Jja tugende. Wait, this is my favorite part. Soko jali pati yange ensinga okwagala nno bamulaze ka footage. Nakyanga agenda maaso n'ossekula maya. Gamba kano kasinga okwagalamu. You're right, it's the wolf's tooth. Wabadde mutuufu lino linnyo lya musege. Kino kyewuunyisa akaseera kano konna endabulamu bulijjo eri mabega mu lujja lwange. Akaseera bwe kanaba katuuse nsuubiza nti oyo mukazi ogenda mundekera nze ngenda omukwasaganya. Kansooke ndaba katambi nga bwe baakusekudde. Bose banyumira okuba nga ono baamusekudde. Kati baakwata ekkubo ne bajja. Otuyisiza eno mu malaalo. Yes, you are. You remember that Halloween? Oh, you be quiet or I will tell a story about a certain someone who slept with a nightlight when he was 17. Okay. No. I want to hear this. No. No, moving on. So funny, man. I'll tell you later, Dylan. The wolf's tomb wouldn't happen to have a carving of a wolf's head on it, would it? Tungamba nti wolf's tomb ejja kubeerako kugamba carvings z'omusege. Baatuukawo. Of solid granite. Kintu baakizimba mu solid granite. The wolf's tooth. Sokoleta erinnyo ly'omusege eryo. N'alissawo ne likwata bulungi. It's a 3-button sequence. That's 1,000. Kisinga okwasa ennaku kirabika. Okugulawo weetaagisa sequence kwegamba it's a 3-button sequence. Kizibu ogezaako manya koodi. Waliwo oteekamu koodi enkyamu n'osooka ondabira ttagali. Wolf. It's the wolf from Little Red Riding Hood. Ono abaali wannajjukira olugero lw'omusege. My, what big eyes you have. Amaaso amanene g'oyina. Amatu go amanene g'oyina. My, what big. Amannyo amanene g'oyina. Olugero lwa musege. Bw'akwatakwata bw'atyo okakana nga kirabika weggudde. I always love that story. Ezengero muteekeddwa liisi okubanga muzimanyaako nammwe. N'akwata ekkubo n'aggulawo bulungi ne bajja bayingire munda. Njagala weekaanye. Yasembera baabo. Tuuke bali n'asooka atunula bulungi nnyo. We did it. Tukikoze. We certainly did. Kituufu era tukikoze kumbe kabaka ajjiddeko. Activate the alarm. I don't know if I should shake your hand or send you to your... Yagamba nimusobodde ogezaako okugulawo nga temutaddeko alamu. Simanyi oba nteekeddwa bakwata mu ngalo oba batta. Tokola ensobi n'ogatta endabirwamu eno. Lwaki nedda? Kyogamba otiddemu. Jordan, the world is divided Jordan, into 2 types of... ensi erimu abantu ba mirundi ebiri. Ancient tradition. Waliwo abaddu abagenda maaso n'ogezaako okwasaganya kye twandiyise ancient tradition.
Long before. ne wabaawo abo abateekeddwa gezaako otambuza kye bateekeddwa otambuza. Of Greece, as did the Krugen. Yagamba nti abasookera ddala mu kintu kino baali bayitibwa Bakrugani. Before even the Antas. Nze bazadde bange si mu musaayi gwabwe gwali guveeyo. Nze gyeteekeddwa gezaako okubeera Bakrugani. Nze sisekeddwa gezaako okubeera nga nva mu lulyo lw'abasayantisi munya abateekeddwa okuŋŋaanya ebintu nga bino bikuuma bitereka. Teri bikozesa. Then woba oyagala okifuna ogenda kuyita mu ffe. I would have been so disappointed had you not said that. Nandibadde disappointed singa tokyogedde. Kyokuyita muggwe. Did you mean what you said at the museum? Wabadde otegeeza kiki wayogedde ku museum? Help you get the mirror. Nti singa nkuyamba n'ofuna endabirwamu ojja kunyamba ofuna kyonna kye njagala. Paxton. You can finally set out on your journey. Anti ojja sobola ogezaako okgenda ku lugendo lwo. Ewatali kusumbukanyizibwa nga teri kigenda kuteganya. Okay. Unaleeta bayiseemu olukwe. Paxton tokikola. I do, Mom. Mama. For the first time. Yagamba Alice omulundi ogusookera ddala. Ntegeera ki kyenkola. N'akwata endabirwamu n'agijjawo. Olwagijjawo. Two in the ceiling, we're running out of time. Here. Entaana egenda kweggala tudduke. Okay. We gotta get out. Katonda wattu. We are, but you're staying. Ffe tugenda mwe mugenda sigala. General. Kadayise wayogedde. The Flynn family had died in this tomb. Take comfort in that. Bring the little girl. Wamma omuwala mumuleete. Ebisigadde seetaaga. Yabagamba omuwala bamuleete yo omuwala mugezi nnyo. Ebisigadde saayagala. Don't mind a bit faster. I've got a world that needs me. Twandibadde twangwaka nga tunaabafuna buzibu ensi enneetaaga. Bano bagenda okukwata ku kijji. Tolooza ekijji kyali tekiggaddewo. Kasi ako kennyini. Gotta find a way out of here. Tulina okufuna engeri egenda otujja wano bannange. Kati beebuuza bagenda fuluma batya. Is that a snake? Sota. It's a viper. Baguyita Viper. Venomous in Europe. Gyesiza okubeera egy'obusagwa mu Europe. Webale nnyo ssebo. Friend. Ne munywanyi waago wuuyo. Hunter keeps all have safety zones. We just have to find a way. Ono yagamba nti ebintu byonna gye babitereka ebiseera ebisinga kubeerako safeties. Katulina gezaako kunoonya kuzuula. Really works so well. We have to save Dylan. Tulina otaasa Dylan. Yeah, well, newsflash, we're kind of trapped in here. Wano webituuse katulabika nga abasiraanidde muno. Usually designed with darkness in mind. Ono yagamba nti ebiseera ebisinga safeties baba bazizaaninga nga kwegamba osobola kulabira mu nzikiza mugjeeko amataala. Like the dark. Trust me on this one. Neesiga ku kino trip. Jjako etaala. What trip? Trip kiki? Get off my Zijja kuva ku kigere kyange. Nze sinaba kulinnyako. Okay. Okay. Kuma emisota gimwetoolodde toseguka. Much, Mom? Maama naawe. Bino gw'obireese maama. Hang on. Abayi. Where the wolf is. This is it. This is it. We just. Where the wolf is. Kyekino wano we tulina okuyita. Yeah. Paxton. Duka kati vaayo. Kale. Nze saagala misota bannange. This is the way. Ekkubo liri wano erisobola ogezaako tufulumya wano wennyini. Waliwo obuwanga. Sooka jjawo bajjama. Kakati. Wano we tulina okuyita. No problem. Genda okubaawo nga waboofu. Wamenyeka bumenyesi. Kituufu. Kano we tubadde tulina okuyita. Tugende. Okay, it's that way. Kale tulina kudda side seeno. Wait. Linako. How do we know we can trust Paxton? Tukakasa atya Paxton tugenda mwesiga. Paxton omulabi awaddeyo endabirwamu. Betray us? No. Wabadde ogenda tuli amolko nti nedda. Still think it can work. Pulaani yo kuono nze ndowooza ekyakola pulaani yange. Nina kinabadde mbaze. Kati nze kiba kimmala. Nti okusira ku Paxton kye yakoze. Ate amumanyi. Si kiki naawe. Family. Tuli family. Jangu tugende tufamba n'ekyo tukimalirize. Jangu tunvaamu muto wange. Go where you go. Ngenda gy'olaga. Aya, tugende tewali kyakikolera. Baabo. Kasira kano baakwate kuba ne bajja nga basembera mpola. Nakyo abakulembeddemu.
bwe batuuka ebbali That's it. yabagamba weewo Mason's castle. eyo ye kaso ya Mason omutumbaavu oyo mujje tugende bali ne batambula bulambalamba kwe kutuuka pembeni. Kino kifo kye tuzeemu Seven dwarves used to live. watyasinga agamba nti ba Seven Dwarves wano bwe bateranga okasiba babuyuni omusanvu bayamba Sindaleera Dwarf's cottage, that must mean there's a jewel mine there. kati nsi basegeeza waliwo jewel mine eri okumpi bakwatibwa ne baggulawo ne waliyo engeri y'ekirombe. This is the way into Mason's castle. lino lyekkuba erikuyisaamu ne likutwala ewa Mason ne bajja lindako basiikanayo ekigaali ssebe okuli by'obugagga tutwaleko find and protect never use yekodi y'abahanta eyo general rule oba general guideline kono biveeko mwana nkaleke Showing you where all my boarding school tuition money's gone. ke kaseera ndowooza tusooke tubalage ssente ze mwateekamu amumpeerera kiki ezisobola okugezaako okulaga. Wait, there's a dead spot at the rear. Wano waliwo dead spot maaso gye tulaga. Mason's hub. Ge matwale ga Mason awo wonna tutambulira matwale ga Mason. Get in there. Nakyala ajja abannyonnyola. Infrared imaging. Yagamba kati ngenda kusaako ekiyitibwa infrared imaging. Tusobole okugezaako kuba nga twekkaanya. Gotcha. Can you find an entryway without the hand? Osobola okugezaako kunoonya we tuyinza oyingira we bataatuzuulire. Ne bajja nga basembera mpola. Wano wateekeddwa okuba nga waliwo ekkuba erituyingiza munda. Muto ssebo omugezi okukamala. Ono yalina osooka omusindikako ayambuke. Yajja. Kabaka ssebo gy'ali munda. Oluvannyuma lwa kano kaseba ntugenda kulaba kayitibwa Kill the Messenger. That wasn't an easy acquisition, was it, Maya? More valuable ones never are. Ekyo tekibadde kyangu kufuna kono munaye. Ebirimu amakulu si byangu kufuna. Mason okimanyi kino ne bw'onogera maaso n'okikola tojja kuwangula. All the friends, you're considered very clever. However, this is exactly what winning looks like. Yamugamba nti osebo obuwanguzi bwe bufaanananga. Oli sebo n'asekula omuto mugunda ebikonde. Waliyo gakanyama agakuumayo. Ono yakwatibwa n'aggulawo. Soko lindeko. Kuba bino biwulidde geeti bagiggula. Gwe sigala ne maama kanzige. N'asooka alya kanvaali kino kijja kigabattukana. Yakibaza. Sooka asekula kino. Naawe tereera. Ne kino nakyo n'akuba. Badde ki? Why? Mwana sebo musekuzo kamala. Basade bamusaamu ssente n'ayiga funguluku nga bamanye gye bujja maaso. Gw'obadde kina bw'atatereera. Maama agenda ovaayo. Mutabani. Toyina nakuwondekeddewo nange kwemmunamuna. I mean, not to upset you. Ono sebo atandise ogenda maaso n'okupanga endabirwamu. Mira. I know you feel betrayed by the Mason nkiwa owulira ng'eyalibwamu olukwe ba hunters wabula tewandigeze maaso nakola kino. You really are adorable. Dda mu butuufu gwe naawe. After I'm granted, Oluvannyuma nga maze okufuna amaanyi ge njagala. remind me not to destroy you. Nzijukize obutakusaanyaawo. Osegeera. Mu kaseera kano ndabirwamu amalugipanga buteefu ne yeegatta ne yeetereeza. Ndabirwamu ssebo yattabba okukamala. Knew you were a coward. Nasegedde nti oli musaawa mutiitiizi gwe. Well. Aha. Boys. Batabani. Where's Mommy? Maama aliwa. She didn't make Ye tasobodde simatuka. That's too bad. Ekyo nga kibi. Took it too hard. Being orphaned did wonders for me. Yagamba tisaaga mugezeko kitwala kubeera kibi kugamba kubeera mulekwa kina bwe kyantuusa. Pax, we don't want him to look into her. Pax tetwagala agezeko tulamundabula mukono wa. Oyogera bamutiitiizi alimu empisi. talk about n'ayogera mu simanyi famire ye be bagagoyiro simanyi famire ye. their descendants. That's all it was. Be ba descendants simanyi famire ye be bakulugane abatuufu. A hunter, you would know not. Naye senga obadde hunter wandibadde tonsindiikiriza. Nze ndi hunter. The Flynn clan. Nva mu clan y'aba Flynn. And your ancestors ate gwe bajjajjaabo are laughing. gye bali bagenda maaso n'okusekerera kuba tolina makulu. Yawulira obusungu nanga ono omwana kirabika tamanyi ki kyagenda maaso nakusindiikiriza n'akwatikibwa n'atula mu ndabirwamu.
lwagitunulamu mirwa Restore to me njagala ompe power of God. amaanyi g'abagogayiro Make me the most powerful. njagala onfuule kurugani akyasisa okubeera ow'amaanyi kati bagurugani bava mu bagogayiro bwabaliwo mu biseera biri ebikadde even before the hunters bagogayiro be bajjajja b'abakurugani kati agera okuzza amaaso okwekanya agera okwekanya bwati gaafuuka kibumbi yagamba kimu neddalekeraawo kyosaba ssebo kyekuwa ebyendabirwamu yamufuula kiyinja nemmementula yenna okakana nga aweddewo anti kyosabye kali kaba kasama ono yassaayo mmere ekitanga ne kikasekula taasiza kannakyala ne basooka bagesimba nekamusimula keesi mu kaseera ako kennyini waaw buli kimu kyonna nga kiwedde paxi wasegere ndyange nafuuka bw'ati okulala yatandise okwasama ebyabagogayiro simanyi bagogayiro be bajjajja babakulugani gogayos tebamanyi bagogayos bagogayos abafuuka ebibumbe abaali bava mu medusa nti bwesyo bwe kyali kaisegeeza bwe yabadde asaba kyasaba ng'ayagala funa amaanyi g'abagogayiro yabadde alina fuuka jjinya nti ye yoli yasegeredde okasa yatandise okwasama bwate simanyi bakulugani bava mu bagogayos ate bagogayos bafuuka bibumbe ebibumbe ebyo bigogayos bwe wagenze mu Bugereza osobola obiraba maama bagenda okuzza amaaso okulengera nnyina nyaabwe banaye batabani tusobola okukozesa endabirwamu ne tunoonya kitamu endabirwamu togezaako gyefasa ojja gisaba ekintu egenda kufuula kikyo tewakyotandiyagadde kiteekeddwa okukolebwa bannange yabagamba tugikozese tusobole okunoonya kitamwe mirwa kyenjagala mu byonna njagala weesaanyeewo oleme kuleetanga tagali bwagigamba okwesaanyaawo nesooka eyakatudduke netukirwamu kasaya yaka n'agamba tudduke tandika buli kimu kyatani kugenda maaso n'okubaluka bayitamu misinde embirombiro baabano bayiseewo bagukidde nebbali tandika ne kakaso kennyini kirabika kaali si kakubeerawo era bwe katulamu ne kasaanyizibwawo ebiseera ebisinga tuba tuteekeddwa okukola hard choices abadde asobola okukozesa mmere okunoonya kitaabwe baawe neyisirabika asizewo endabirwamu esaanyizibwewo ng'ekyali ku nsi tagali yennyini bwe batyo baakwatiko basobole okweyongerayo n'abagambye kano bakayita fantasy bwe bayita bu fantasy movie family movies olw'olumu tubulaba mutonga ali ebbali ku lyato okakasa zino ze konesi kwe twatambulidde entuufu satellite ebiseera ebisinga wano weeyitira ddala mu ssaawa bwezi mu ddakiika bwe ziti ssaawa mekaye tulinayo sekendi singa 10 buli kimu kitereere lindako webale kujja anti webale kumpita naawe maama sokolinge It's encrypted, an old code. Kino kiri kwegamba Distress. Kiri encrypted. Kodi zenkadde. Ebanga distress signal. Has to be. Ono taata alabika yagisindise. Leka tulabe. Peru. Eraga mu Peru. Negative Motupe. Eri mu Motupe. It's your father. Then kati oyo kitaawo. Get his tickets on the next. Kitaawo sirabika ali mu Peru. Wandibadde otuvuga gye tugenda okgenda. Aya, kekasya, let's go. Mwangwe banaye njagala buli omw anywere. Kasya kano balina okusuula amatanga bagenda mu Peru. Waliwo distress signal gye bafunye nga kiraga nti road alabika yagisindise nakya yali konkshuwa nga akimanyi kata bawe tekwa kuba yasindise signal eyo bakayise the hunters tuli katuno akasookera ddala gamba fije kyuni yanga bulijjo wow
nga bagamba Hong Kong mu China mukasya kano Peru, huh? nagera okuza amaaso nga Peru Lovely this time of year. Maya Sebo naye akyaliyo yagamba ebiseera ebisinga mu budde bwe buti Peru ebeera nsufu nnyo kamala katulabe gye kigenda okuggwera aya naye Sebo gy'alaze ngenda ssa mukama abakumire bwe kati bwe kawedde nalaba kadamusiga ng'otudde nagamba Selabayo boy Vijay Junior nga bulijjo waba tugenda kuzza mu kasinema kagenda okubeera kasufu kayitibwa Kill the Messenger mweraba